Becky nange namulaba ku social media one time ka video ke kagowenga viral. So ka video ke kagowenga viral ne nkwate kubona ngendayo. When agendayo ne tufuna attachment ne nga ndi mukwano gwoyo omwami amulabirira like nga agamba Phoebe nterako like nganze bu video abumpereza ayagala mbuteke just on my status. Ati nga muteka ku status yange then nga postinga ku Facebook ne muga kati omanyo ja kubanga onkwatira bu video ombutekeyo ku Facebook yange. Nga ngenda ngayo n'okumukyalirako ne birthday yetwali ffenna n'abaana bacontributinze kati nga wepostinga neteekako n'enamba ye nga wabala abaana ababakola ki abasindika ssente ku byakunywa buyambi malagala mu ddwaliro bambi nga basindika ssente so nga nze kye nalina okukola kyali kimu just posting kubanga kupostinga tekirina kye kitwala just kusuulayo busuuzi noteekako enamba z'essimu bambi abantu baba balina ssente ne bamusindikirayo ab'omutwalo ab'ebiri we batyo. So wafiiridde amubadde muli ku program kye etasobodde kutuukirira? Wafiiridde tubadde tulina dina. Tubadde tulina dina gye tubadde twagala okufundraisinga ssente basobole okugenda ebweru bamukyusa omusaayi obuwuka buli bukendeereko mu mubiri n'akafuba kano nga k'amaanyi obuwuka nga bungi mu mubiri kati nga bwetaaga kukendeezaako bateekemu omusaayi omupya wiiki emu aba yazadde engulu naye nga ne ssente zigaanye ne kati ne twayongezayo dina yalina kubeerawo mwezi guwedde naye waliwo ebitagenda bulungi kati ne bajongezaayo kibaddeyo ya mwezi guno eno era nga naye agamba mujje ku dina yange ng'ayita abayimbi ab'enjawulo tho tebasobola kurespondinga but it's okay naye awo munnange we yafiiridde nga tukyakunga abantu nti tugenda beerayo ne dina ye. So twogere ku last moment ye cause nina ne video gye nalabye gye basembeyo teekayo ng'olaga nti wabaddeko naye. Olunaku lw'eggulo yabadde mu mbeera ki? Olunaku lw'eggulo era nina mukwano gwange yabadde bambi ayagala agendayo kumulabako ne ngamba tugendere wamu ffenna unfortunately namusanze nga ali mu mbeera mbi. Olunaku lw'eggulo bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka era namusanze nga yeebase ng'aliko oxygen nga yeebase saasobodde kwogerezeganya naye kubanga yabadde yeebase ng'akooye kubanga yabadde yakolodde nnyo. Era eyo moment gye nayitiddemu ne nkola vidiyo ne nsaba abantu abalina obusobozi okumuyamba ne bateekawo awo n'ennamba abasobola omuyamba unfortunately kiro kya lwero n'afa naye nga nabadde ngenzeyo jjo. So byebyo. Nategeddeko nti talina bazadde be? Abazadde be gye bali ne kusinza ku story gye twafuna bazadde be baali bamusuula bamuteeka butesi ku bbaasi ne bamutikka ne bamusuulira ensi. Yes, kati oyo omwami ye yamulonda naye abadde ne famire ye side ze y'Entebbe kati ng'amulabirira wamu eyo ne balinawo bagenda kumutuusaako Entebbe bamutuusizaayo dda then baleke bamutwale Fort Portal bamuziika. Si nze nzekka abeera ayambye wabula n'abantu abalala. It's a matter of posting. Kubanga nina videos z'abakadama nga bansirikire tupostingireko ono omwana tetumanyi nnyini ye tupostingireko ono omwana afuna obuyambi no postinga then abantu abalaba video ne bapayinga sente like it's nothing okupostinga tewaliwo kyamaanyi kyenkoze na mu mbeera ya Becky. Tewaliwo kyamaanyi kyenkoze just simanyi lwaki abantu bakitekenga so serious that I've done something big but nze nga nze according to what I would have done sirina kyenkoze nakolanga just kupostinga bupostinzi sente ze nalina ntonotono nnyonyo zaali tezituukana simanyi namakati ga sente ze baagala ze namuwaako kyenakola kyali kimu kyakumupostinga abantu abalinayo ku sente basobole okuba nga bamuyamba. Programu eno ekutuusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets,
towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangwa ku mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku nnamba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa Arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Omulimu omupya ogusanze otya? Omulimu omupya sinagusanga mu buzibu bwonna bwonna. So far tukyatambudde bulungi. Eno show yo ogenda kukola yakumeka? Show ze nakola Urban TV egenda kuba yakusatu. Egenda kuba yakusatu. So ebbiri ozisanze otya so far? Sisanze mu buzibu bwonna vibe ebadde waggulu era nsaba Mukama ekyo tukitambulira awo n'okusingawo. Bafaani batera okuvuma omuntu omupya. Osanzeyo abakuvuma? Sinasangayo omuntu anvuma yadde n'ogu. Abasinga bonna bampagidde buwagizi beebazizza nnyo Urban okuba nti no yampadde guno omukisa. So bampagidde buwagizi bazze bakunga bannaabwe bajje bandabe. So wali okozeko ku TV before? Sikolangako ku TV. Bwe gusookedde ddala. Ozalwa ki baakuwadde omulimu guno? Maybe bayinza okuba balina kye bandabyemu tugamba nga potential something like that. Yeah. Kumanga naye yagumpadde banakamulabako omulundi gumu. Yakuwadde omulimu? Wamusangawo? Samusangawo nze nalabirawo nga they appointed me. So kati nemba nga nina omumeetinga olwo. Okay, so atujja kuba nga tusisinkana amaaso kaawo ndooza suubiza abatulaba nti tujja sisinkana mu interview eyaddala. Okay. Yes. Tujja kuba if God wishes tujja kumeetinga mu interview endala. Yeah. Tunyumyeko emboozi esinga ku eyo. Social media taxes zonna ebiriwo tuyogereko, right? Eri abakulumba si wekiri? Nayo biraba just yes. Kale tujja kuba tubyogerako byonna n'emboozi ye engeri gyazze ng'akolamu ebintu bye ku TikTok nakati watuuse ku TV. So mulindirire interview soon. Naye just twagadde kusooka tuyiseewo embeera eriwo mwana oyo abadde atambula naye nga tugenda okulaba nga kwekuusaako somehow. N'omwami we tumwebaza y'ani amanya? Luyirika Alan. Yes. Kale mwebale nnyo byonna bye mukoze. Katonda wa blessing awo n'omutaawo mulemerere. Amen. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'obalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti
eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kutuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.